bimu samagala Farouk Sessars mwezukulu akatongole sakati no Lizette Kalungi kubana fa bubonero yaliwo nate okutembetera ensonga nokuwa ekinogeze mawulire gaffe Omunnyo live tugenda kutandikira ko kutaka etukuvu erya Canaanland omusumba wa House of Prime Ministers International nate azze abuulirira abantu ku nteekateeka z'okulabanga beetegeka n'okweteekerateekera naddala ku nsonga ez'enjawulo mu kafo okulaba nate nga bejjamu nawokerawo obwavu olunaku olw'enkya yagenda okubeera entikko y'ekisibo eky'ennaku 14 kimaze ebbanga nate nga abakkiriza bagenda maaso n'okubanga ate basiiba bibino nate ku bimu betwagala tukulage. Olunaku olw'enkya ekisibe ky'ennaku 14 kigenda okukomekerezebwa ku ttaka ettukuvu erya Canaanland era nga bakkiriza basuze bulindaala. Omusumba Aloysius Bugingo wa House of Prime Ministers International wiiki ebbiri ez'ekisibo kino abadde akubiriza abakkiriza ku nkola y'emirimu era nga bakubiriza okweteekerateekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ogenda n'osanga abantu ng'emmaali eyidde nga bagamba emmaali ebadde muno ya bukadde na bukadde gavumenti tuyambe gavumenti jangu otuyambe. Gavumenti ekibuuzo kyange buli kyembuuza kigamba gavumenti y'ani? Gavumenti yeffe. Okay. Bw'ebanga yeffe tulina okulowooza ku bisobola okutugwako ebitalaze ne tubyetegekera. As part of respecting your job, save for your job. Saving olw'omulimu gwo kati njogera ku bana abeekozesa naye naawe gwe bakozesa saving. Ategeezezza nti bannayuganda bangi bwe baweebwa emirimu beerabira okwetegekera ekiddako nawe ekyokulabirako nga bavuzi b'ebidduka ebitali bimu. Mwandibadde nga buvunaanyizibwa bw'oyo aweebwa bbaasi oba takisi oba kamunye oba kosita okuba nti akolerera endala empya naye kubanga tetulowoleza mirimu gyaffe gifa, emidaala gifa, bizinensi zifa era nga twali afaayo. Bano kye baava babuuza nti owange twagala kumanya what shall we do to do the works of God? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. You must ask yourself what to do in order to do the work that you are doing. You must think and think all the time for your job. Omusumba agamba nti ekisinga okuleetera bannayuganda obuzibu kwe kukyawa emirimu gyabwe obutatereka n'obutalowooleza emirimu gyabwe. Bannayuganda balina omukisa naye tebateekeddwa. Osobola otya okuba nga olina omulimu e Kampala ng'osula wa Nsangi, olina omulimu mu kibuga naye osula Mpambire anti ennyumba yiyo. Ennyumba ne bweba yiyo balamu okolerera transport oba oyagala kukolerera future. Omulimu ogwo guwe ekitiibwa, gwagale, gusemberere, sula omulimu ogwo we guli. Bw'ojjako ak'okulya ate lowooza n'ekulw'enkya. Abantu be bagoba ne babonaabona nnyo be bantu abazifuna ne bazirya ne ziggwawo. Ate nga ekisinga obuzibu yeri namba emu bali mu busungu, emirimu gye bakola tebagyagala. Ategeezezza nti Sunday service egenda okubeerawo olunaku olw'enkya yakubeerawo mu maanyi n'akubiriza abakkiriza okubeera ku mikutu egya Salt Media gyonna. Nolwekyo Sunday ssaawa 4 paka weebeekomye kubanga establishment Mukama yagituwa kyetubuulira njiri nga tupakuka tuveeko okubanga twaweereddwa akasaawa kamu. Salt Media is God's establishment. Ekisibo kino kibaddewo ng'amasinzizo gonna maggale era ng'abakkiriza basabira ku mikutu gya Salt Media nga n'embeera eri wabweru w'ettaka ettukuvu erya Canaanland ekiragirawo. Eno wadde ng'amaduuka agaali gakolera wabweru gaggalawo dda wabula tekiganye bakkiriza kusiiba ennaku 14. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.